Eka Lawrence today kumpewo tuli ku Celeb Jazz amanya those I'm the king himself, king of television achwaka nagendo chwakane because you know I'm the king nche yagaliramu nche sulizamu kola no mukula manyidwa nga Starless on yabera ku kamera tenga yabera ne wale kola muno buli kimu kibera mukifuna mbude naje musinzo kwa mutufunye ne mu field tubera naye nga tukwasakanya chali wange dani mukisa mu muloda abantu benansana Mako yani makani Marco Williams mulonda abantu bentenjeru nkokonjeru ntenjeru kakonjeru kale abantu bekayunga mu mulonde Seguya Gerard naye mu mulonde wali mu Ruja kale Nina Rose nesi kulimba oyo muwala Nina Rose akuba ne akola kamanyiddwa nga Karokasita kakuba era mu performances na missinze by the Nina Rose, I missed the Nina Rose of 2018, 2019, Ugandan property. Oyo mumi singa yali akuba. From way back, from boom back, Jangumu, Jabade Mushua events, management Nina Rose has stood the test of time. Ne munange twamufunye Nina Rose over the weekend still naye nga togera koko ku nsonga muli agadde gayitingana ku YouTube, ku Facebook ne ku Twitter amuli gadde kata abantu banywade badivine bagamba Nina Rose ayina olubuto way back from quarantine. I think from mwezi gwa kuna Lawrence twakola story ya soka about Nina Rose ngagamba Nina Rose atanso geja but Nina Rose stayed in shape. Tugamba okay maybe quarantine yekoze ki mugezeseza because ne Lawrence mu quarantine yagejjamu nange nengejjamu kawo naye twazizeemu okukola mubismanje gwaddukidde Lawrence Nina Rose ono munanga wadde amawulire n'olugambo olutambula ne kalebule nti mwana muwala Nina Rose ali lubuto. Ekyokubiri nti Nina Rose yaddira Karokasita mu bigere eri ewadda DeAndre era yaddira ne Angela Katatumba amanyi DeAndre adde n'abawala bangi nnyo ku list ye era nga bagamba Nina Rose ono mbu alabika agenda kukola okukyala ng'agenda kutwala omusajja amanyiddwa nga DeAndre amutwale mbazadde be amwanjuleyo amulage muno omwami bannange yono musajja wange bwendese waddenga yimba obuyimbago naye munange byanaku muno Nina Rose ebintu bino ebisinga yabyeganye ne mubuuza n'omubuuza ne Nina Rose lwaki okyusakyusa mu management mu nsonga ddala ezigenda mu maaso. Nina Rose ono munnange nanzamu nangamba first of all Smith we've made this name together obaddewo mu jjani yange ey'obulamu bwange ey'okuba nga nkuba disco ono kitegedde from Ugandan okufuna erinnya ya Ugandan property n'ennyimba zino but first of all I'm ready to give birth naye siina mwana babadde bansiba ku bantu bangi nnyo okuli Biniganta okuli DeAndre but since siri lubuto just ngezemu bugezi ndya bulungi nebaka siina tabu yonenana ne mugamba okay tukiryawo okukyala kojje kuli batekuliyo nangamba okukyala kuno tekuliyo because sinavayo officially kubalaga muki mwami wange ngayinza okuyaga tuwa surprise nangamba ebya surprise ya kakati mugamba ate management why do you change from management myezi 3 mwaka gumu n'ekitundu wali mu boomback ne waddawo myezi 5 ng'oli ne Sure events osegede nyite waise banga ne washow events obudde wagenze mu management ndananga munange nga womanyi contract zigwako atenza sikyusa just abantu abo abeeta ba manager bange bava ne bangamba munene tukyaswa ku managinga because but bakyaswa kungulira ngoye bakyaswa kungulira videos akabi bakyaswa kunsasula studio n'okuntera amafuta mu motoka which ebintu byenetaka nga artist brand yange okula so wakinyogerera ye by the way let me just give you let's dive into this interview ya mwana muwala Nina Rose omanyi oluzungu yamanyi lungi nnyo ate waswaga ate mukyala yagezegezeemuko n'amatama gannyumidde namaga Nina Rose gano Rolex wadde ogalaba amagambadde gati ge tegakoledde kale naye nze gankoledde but let's hear from Nina Rose wetuma tukomeo tugende maaso just subscribe. Nina Rose wagwan banaye ng'olabika bulungi naye byoyimba tesibyolabika kiki kiri awo wanje oli mukozi wa sente twalabye waliwo amawulire agatambula nti Nina Rose ebyaddala liributo how true is that? It's not true. Bangambe nti wadda DeAndre ebituufu si bituufu ebituufu bye biriwa DeAndre yambalikidde akayimba kapya bakayita Big Kipande yakaproducinga yakalwandise kasufu nnyo sagala tukabuzaabuze kuwetungeenya abantu bebalowooza balaba ekintu ekirungi kyoba kirowooza I know olowooza kyayagala but this is the truth. So what you think my private life sinjogera ku camera bwe mba ntuusizza okujogera ku